Mr. DJ, some somber music in the background. Thank you, Mr. President. 2018 na survivinga okufa. Mbadde wano nga ndaba maama wa Kawuma Yasini era maama na mwena famire z'abanaffe batemudde njagala obebaza akensuso olw'okuyimiriranga naffe kubanze ekimu ku bintu ebisinga okuzitowa ku mutima gwange kwe kubatunula mu maaso. Maama wa Yasini Kawuma tewali yandimunenyeza okunsongamu n'agamba ngo omusajja gwe gwewatisa omwana wange kubanga kituufu abatta Yasini Kawuma baali bazze kutta nze. Nali naakava mu kifo ekyemotoka yaffe tundula kati gye bakyawambidde mu Arua Yasini we yatuula ne bamukuba amasasi agaalina okuba agange. Naye okuba nti maama ontunulira nga tonsalira musango kuba okimanyi abaatemula muganda waffe obamanyi. Tukwebaza olw'okulaba amazima n'atera n'ogayimirirako. Nammwe famire zonna zonna mwebale nnyo bannange ekifula kyangu okulwanirira amazima. Muze mbalaba abantu ba Museveni bakozesa nga baagala ate mmwe babataaninge ate munenye ffe. Ye atemula abantu ate munenye abo ba victim. Mwebale eddala kuyimirira naffe. We have special days in NUP. We are supposed to be celebrating the day when we launched this party because we are making 3 years. We've never celebrated that day because we have special days that were imposed upon us. There are days like the 13th of August, our Heroes Day, and then there are days like the 18th and 19th. Waliwo ennaku ze baatusaako olw'empaka ne zifuukana ku nkulu nga tetwakyeyagalira kuba twandyagadde nnyo okujaguzanga just olunaku lwaffe nti leero tuwezezza emyaka 3 kuba guno omwaka tubadde tulina okucelebratinga emyaka gye tuwezezza bukyanga tubanjulira ekibiina kya National Unity Platform. Naye waliwo ennaku enkulu ze baatukakako obukasi ng'olunaku lwa 13 August lwe baatemula muganda waffe Yasini Kawuma n'abalala bangi olunaku lwe bansiba mu Arua, n'olunaku olwa 18 ne 19. Guno omukolo twabadde tulina gukola lunaku lwajjo era mwalabye okwetolola ensi yonna nga bannayuganda beekalakasa abalala nga bakola ebijjukizo olw'abannaffe abasukka mu 150 abaatemulwa newankubadde gavumenti ya Museveni yagamba batta 54 bokka. Twasazeewo omukolo ogwo ne tutagukola lunaku lwajjo nga bwe mwategedde lwabadde lukulu nnyo eri obwakyabazinga bwa Busoga ne Uganda yonna kuba yabadde embaga yayise bantu neyine bantu era njagala nga sinagenda maaso okuyozaayoza Kyabazinga ne maama olw'omukolo gw'ekitiibwa ogwo n'okuyozaayoza abaana b'e Busoga mwenna. Twebaza kubanga Katuukiro wa Busoga yali yampita ne ttiimu yange publicly nga bwe mwalaba era nawadde siri mu ggwanga naye namiikize sure nkomawo nga 17 ekiro 17 nga bukyali nsobole okwetaba ku mukolo ogwo. Naye ku ssaawa envanyuma nategeezeddwa nti Mwami Museveni ne security ne mutabani we baataddewo woda nti sirina kubeera ku mukolo ogwo era nga bwe mwalabye saabaddeyo. Naye era tugenda mu maaso n'okuyozaayoza abagole baffe n'okubaagaliza obufumbo obw'ekitiibwa. Nasubiddwa nnyo nadde n'onguze suuti yange empya naye balwe nagende Busoga njajjambala. So mikwano gyange tusinkanye olwaleero wakati mu maziga naye ebigambo ebisinga babyogedde sobola kudda mu bigambo by'abazadde oba famire z'abannaffe abaatemulwa. Olunaku lwaleero lwensoose okusinkana
maama w'omwana oyo omuto gwe bayita Amosegawa gwe batemula. Waliwo bannaffe abamu abaali batiisibwatiisibwa nga tebasobola yadde n'otusemberera naye nga batemula abantu baabwe oba nga bawamba abantu baabwe. I even know that even now there are people whose people are missing, but they were so intimidated against coming near us. Abo bawamba family zaabwe bagenda babanoonya ne babagamba ketugeza ne tubalaba nga mulina Kyagulanyi temujja kulaba ku bantu bamu, naye ate n'abo batajjanga tebabalabanga. So nakulwaleero nfunye omukisa nenjogerako ne maama wa Amosegawa. Mukyalo oyo mukyala mugumu nnyo, mumukubireko mu ngalo. Omukyalo oyo y'omu ku batono ennyo abaalemerako nga basaba obwenkanya, era n'agenda ne mu kooti, era nga bwe kirina okubeera nga bwe kiri open. Omusango ogwo gwasinga gavumenti ya Museveni n'amagye ge, naye nga bwe badde enkola ya Museveni nga atemula omuntu wo nga bwe batemula Yasiini oba Kirumira oba abalala bonna ne basindika kusasira ne bagamba oyo mutwaliyo miliyoni 10 oba miliyoni 2. Ono yagenda mu kooti era kooti yasalawo naye ne bagamba nti bamuwe miliyoni 5 ne bakuwa miliyoni 10 ne bwe ba biliyoni tesobola kuzza mwana wo. So tukuyozaayoza first okufuna ekiragiro kya kooti ekiraga nti Museveni atemula omwana wo. Naye tekikomaawo, njagala obajjukiza waliwo Munnayuganda eyafa geeti yamukuba eya Amerika. Munnayuganda mukyala bamuyita Nakajiri, right? Nakajigo. Naye bagenda mu kooti, ekooti nesalawo nti balina omuliyirira olw'okutemula omwana waabwe. Family balina ogiriyirira miliyoni za dola 9 biliyoni ezisuka 4 eza Uganda, ate nga nazo tezimala. So bwe kibanga kya bwenkanya, omuntu bw'aba atemudde omuntu naddala omwana, bwe kuba kuliyirira family balina ogiriyirira ekijja ku muntu waabwe. Naye ate era tetwagala bantu baffe kuttibwa kubanga tewali sente zisobola kukola ki kuliwa bulamu bwa muntu. Ate n'ekirala Museveni kyakola okozesa sente gyo bamusasule oba yalagidde oba kooti yeragidde ekyandisoose kyandibadde bwe tuba twagala obwenkanya twagala tumanye ani yakuba Amosegawa amasasi asibiddwa kojja kusasula ono agenda ate omulala n'omulala. Naye ekyo tekibeerawo. Lwaki? Kubanga tumanyi alagira okutemula abantu bamu. Bannange waliwo ensi kyetabagamba, njagala nkibagamba olunaku lwaleero. Mwe abafiirwako abantu bammwe mwennanga 18-19 Museveni ye yalagira okutta abantu bammwe. Nkiddamu, Museveni ye yalagira okutta abantu bammwe, era yavaayo ne yeewaana nti alaba abantu beekalakasa n'alagira amagye gabakoleko era amagye ne gakola omulimu omulungi. I want to communicate to the international media and all of those watching us from abroad that for a long time we are castigating Idi Amin for massacring Ugandans. Well, our elders told us and gave us those facts. But today as we are here, we know that there are people that we knew, our fathers, mothers, brothers, sisters, children that were killed by Museveni. Tukuze batugamba nti Amin yatemulanga abantu. Naye ffe tulina kye tulabyeko mu bulamu bwaffe nga n'amaziga tetulagasangula kala ng'abantu baffe batemuddwa Museveni n'abantu be. Njagala obazzaamu amaanyi, tetunawumula tukola buli kye tusobola. Ate si Museveni yekka, alina abantu be bakola nabo bakozesa, naddala mu abalina abantu bamwe ababuzibwawo. Omuntu akulembera okubuzaawo abantu yali nga Damulira birungi abeerokandiho n'abalala tubamanyi. Tugenze ku buli platform mu nsi yonna eyagala obwenkanya. Tukuze batugamba obwenkanya buyinza okutwala ebbanga ne bumala ne buyimuka, era mujja bulaba nga bukoze mu bulamu bwammwe nga mukyali balamu.
olunaku lugenda kukyanga Museveni mumulaba mu Kaguli, nga mulaba Ddamulira mu Kaguli, nga mulaba Muhoozi mu Kaguli, nga mulaba Kandiho mu Kaguli. Olunaku olwo lujja kukya. Naye ate nammwe mbasaba temulekerangaawo, ne bwe ndiba siriiwo mufubanga okulaba nga bano abatemu basasulira buli kye bakoze abantu baffe. Kino kinakoma kuffe, kinakoma ku mulembe gwaffe. Kyanaku nnyo titwogera baganda baffe tetubalina olwaleero. Naye nga sekretary general waffe bwakibagambye njaga ngero kitanya titwateekaawo abamu ku bannaffe abaatemulwa tebajja na ku bisenge bino singa tusalawo bateekako, naye twabateekawo nga kijjukizo. Era obubaka bwange buno obusembayo njagala kuwa abakulembeze baffe mwenna, abakulembeze abeesimbawo, abakulembeze mu kuweereza mu mpereza ez'enjawulo, abakommunicating ku social media, nammwe baganda baffe ba food soldier, nammwe muli bakulembeze. Njagala okubasaba buli muntu alirowooza okulyamu eggwanga olukwe, tunuulira omusaayi oguyise, tunuulira omuwendo ogusasuddwa. Bano bonna bonna tekuli yali yeesimbyewo basebo ne banyabo, no, abo bonna bonna tekwali anoonya office, tekwali alina musaala, naye baatemulwa. So buli bwolowooza okutunda ensi yo batunuulire. Nali nga musajja musanyusa, naye njagala mumanye nti buli bwe mulabanga mbatabukidde muyitanga wano ne mulaba ebifaananyi ebyo. Buli mwe mulabanga nyize obanga nyombye nga mukola ebitajja mu kisuubizo kye twawa abantu, muyitangawo ne mulaba. Nalabye mama lususu nga abatiisatiisa nti mulina okuddayo mu parliamenti. Njagala obategeeza temuli mu parliamenti ku invitation ya Anita Mongo, si yabayita. Abantu be baba balonda abo be bawamba, bano be mulabye wano abayibuyana bamaama bataata be baba balonda, era babalonda kutuusa ddoboozi ly'abo abantu. Mwe ba councillors, mwe ba mayors n'abalala, bano abantu be babalonda era tuli baweereza baabwe. Batusaba kintu eki kutuusa ddoboozi lyabwe kirina okutuuka. Njagala obbazaamu amaanyi baganda bange, bajjukize nti waliwo ebikolobero bingi nnyo mu nsi yonna ebigenda mu maaso, naye tulina omukisa nti ffe amaaso g'ensi gatutunuulidde nnyo okusinga ebitundu bingi mu Africa. Era omukisa ogwo tugukozese. Mwabaana bali ku social media, mwabali ku Facebook, ku Twitter, mwabali ku TikTok, kyemukola si kyabwewusa. Ensonga lwaki Museveni yajjako Facebook wano kuba amanyi tikasukaali kaali kamunoze. Njagala obbazaamu amaanyi baganda bange, temukowa. Mwongere mu maaso okulabisa, kubanga okulabisa Museveni kyekisinze omunafuya paka olwaleero. Eyo kamera yammwe, esimu gy'olina y'amaanyi okusinga emundu. Wabula osobola ogikozesa ng'onafuya ebiruubirwa by'Abannayuganda oba ng'obizaamu amaanyi. Tukoze buli kye tusobola, era kyagenda okukola tukyagenda mu maaso nga tukozesa buli kye tusobola. Bingi nga bwe mbagambye bigenda maaso mu nsi yonna, naye fokasi tugifunye wano mu Uganda. Era njagala okubategeeza nti bino byonna nga bigenda mu maaso byakwatibwa ku kamera, era byatemebwatemebwa ne bikolebwamu firimu ez'enjawulo nga gye tulina kati olunaku lwaleero eri ku mikutu gy'ensi yonna yonna. Era Mwami Museveni emusuza teyeebase. Njagala nokibagamba kubanga Museveni abadde akikozesa nnyo ng'agamba aba NUP bali mukakolamu ssente. Tewali ssente n'ezimu ze batusasula, ne firimu yaffe tetwagikolera yadde enusu ekikumi, naye twamekinga sure nti oyo data tumuteeka ku platform ey'ensi yonna, oba leero oba nkya oba myaka 10 wabeerewo evidence eyo. Ebyamini babitunyumiza bunyumiza, n'ebya Museveni biri live. N'omwana azaaliddwa leero n'alizaalibwa enkya kigenda kubeerawo olubeerera. Tebabalimba n'omulundi n'ogumu ne mukera ku makya ne mulowooza nti kati abo baafa byaggwa. Nedda, omuguwa ogwo Museveni yagwambala gugenda mubeera ku bulago, mu bulago ye n'abaana be n'abazzukulu. So temugwangamu maanyi n'omulundi n'ogumu, ate temukyusanga ekigambo kyammwe.
temugulirirwanga. Manyi nti bakozesa nnyo obwavu. Famiri ze tusinga okusinkana tubasanga ne bagamba twagala nnyo okunoonya obwenkanya, naye kati omwana waffe yafa ate badde batuyise batuweeyo obukadde 10 tubiveeko. Olw'ensonga eyo bangi bannaffe bagenze ne bakkakana kubanga bamuwayo akasente $2 miliyoni 5 bwagaana oba bwe bamaluzimu ate ne bamutiisatiisa n'amaliza nga asirise. So mwe abatono be tulina abavaayo mu lwatu tubeebaza, naye nammwe abatannaba kuvaayo nga mwabulibwako abantu bammwe bannange tuli wano mujje mutwegatteko, ensi emanye nti abantu bammwe gye bali baalingayo. H.E waffe era kibagambye nti mukyala wangadya alinga atali muzadde yagamba nti bakibalama mizimu, bakanatta mizimu tebaliiyo, naye bakyala baabwe babano n'endagamuntu zaabwe bazireeta. Mukyala Nabbanja amanyi kibalama gyali kubanga yamulabako n'amaaso ge. Mukyala Kibalama ye Prime Minister wa Museveni yavaayo n'agamba Kibalama alina omusango ogw'okutta abasirikale. Tujjukira abasirikale abo bagamba babata 221, Kibalama bamukwata 219. Kitegeeza baamuta ne bamuleeta n'atta abantu ne bamuzaayo. Oke bw'aba alina omusango Kibalama twagala tumulabe nga bamuvunaana mu kooti, baba bamusalira omusango bagumusalire. Kibalama ne banne bwe baba babatta batuwe emirambo tugiziike mu kitiibwa. Famiri zaabwe zikakane, abaana baabwe bakakane. Tetugenda kulekeraawo bannange, temugwamu manyi, temulekeraawo basebo ne bannyabo. Bakulembeze bannaffe nsaba bwe tuba nga twetaaga guidance tutunuulire obulumi bwa famiri ezo, tutunuulire obulamu bw'abantu baffe bano, tutunuulire n'ebigendererwa byaffe, but most importantly tutunuulire gye tulaga, kuba mu buli ngeri yonna Museveni ajja kuvaako. Mu buli ngeri yonna, mu buli ngeri yonna tujja kubeera mu Uganda nga tulina eddembe lyaffe n'ekisemberayo ddala. Mu buli ngeri yonna amazima ga Katonda mugulu Museveni ne banne bajja kusasulira ebikolobero bye bakoze ku bannayuganda. Mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliriza. Mukama bampeera omukisa. Tujjukira bannaffe abattibwa ennaku z'omwezi 18 ne 19 Novemba 2020. Oweekitiibwa pulezidenti waffe yakwatibwa eruuka, bannayuganda ne batandika okubanja ateebwe. Gavumenti eno ng'eyita mu basirikale baayo ne batta abantu abawerera ddala. Ne we twogerera famiri z'abantu bano tezifunanga bwenkanya. So tuzze wano ku nsonga eyo nga tugamba nti twagala bwenkanya ku bantu bano abattibwa, abaabatta gavumenti ebamanyi nakati tebakwatanga, tebakubanga mu mbuga z'amateeka. Ensonga eyo tetugenda kusirika. Twayise famire zaabwe okukwatira awamu nabo, kubanga mu kubanja obwenkanya ate be basinga okubanja obwenkanya, be basinga okwetaaga obwenkanya. Ffe yes ng'ekibiina tutambulira wamu nabo, naye bafiirwa abazadde baabwe, abaana baabwe, baba baabwe, kakati be basinga okwetaaga obwenkanya. So twabayise tubanjize wamu nabo obwenkanya ku nsonga eno. Tetujja kusirika, kubanga bwe tusirika kiba kitegeeza nti gavumenti ejja kuzuula nti bwe tutayoko abantu tewali kibeerawo, tusigala tugenda mu maaso. Bajja kuddamu bakikole. Kati kitwagala okuwakanya, kitwagala okubebaza mwenna abaze ku nsonga eno. Famiri z'abannaffe abo tujja kuba tuzibanjulira. Tulina ne bannaffe abaabuzibwawo nakati tetumanyi mayitire gaabwe, tulina abo abazze batuluguyizibwa, tulina abali makomera, era ne famire ezo nazo weziri. Tujja kuba nga tubanjula gye muli ku nsonga eno. Naye tugenda tandika bwe tuti, kubanga leero twagambye tujja kutandika na kusaba na kukoowola Mutonzi ku nsonga eno, kubanga yes ffe ng'abantu tulina kye tulina okukola, ate nga tulina okukikola, naye ate tulina okusaba Omutonzi atukwatireko ku nsonga eno, kubanga nsonga nkulu nnyo. Twayise bakadde baffe mu ddiini, era njagala mbayite wamu Pastor Frederick Isaabirye ne Sheikh Prince Suuna Sulaiman Simbwa. Nina basaba bajje
enjuyi zombi zigenda tukulembera mu kusaba nga tujjukira bannaffe bano n'okusaba omutonzi atukwatireko ku nsonga zino zetuyitamu.